kale abatulaba mbabuuzaako tuyingidde Easter weekend gye tulimu tesanyula nnyo naddala ku mawulire kati agasinga okutambula ku international scene embeera si nnungi, emmundu ekyatokota wakati wa Israeli and the rest wakati wa Iran and the rest kuba bali beegasse bangi bali ku nsi emu gye bava asinga, so ebintu bingi ebitambula wano amafuta gatandise okulinnya era ffe n'ekibuuzo kye twebuuza amawanga gaffe naddala wano kusemaze nga Africa geetegese gatya okuyita mu mbeera ey'okuba nti akafuta kakya tekatambula kuyita wali mu kagolomolo aka Strait of Hormuz, ensi yonna eri ku bunkenke, ki ekiddako teryamanyi. Wano e Uganda mawulire ga nnaku, omusajja mwenna gwe mwategedde yagenze ku ssomero wano eggaba n'asalaasala abaana b'abendi. Theories nyingi ezitambula, abamu bagamba yabeeranga mu America, simaa n'akomawo n'abanja kitaawe ettaka n'agaana oddimuwa, simaa ate n'ajja e Kampala ng'alina frustrations, simaa yalinawo mukazi, bingi nnyo, but the bottom line is abantu balalu. Eddalu lye lyawukana nti ono alina diguli bweti, ono alina diguli bweti, naye abantu balalu. So awo wennyini ndi ne Honorable Kayemba Solo mbaka akiikirira abantu b'e Bukomansimbi, wennyini kababuuzeko tusooke tutandikire awo nga tunagenda ku bbiiru gye tugenda kwogerako ekwata naddala ku bantu baffe abawangaalira ebweru w'eggwanga abadde abaweereza akasente eri bakadde bammwe e Kampala, abaweereza akasente eri amasinzizo, abaweereza akasente eri emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu ggwanga erya Uganda. We tugenda okusimba essira, naye tugenda kusooka tuyitireko ye ng'omubaka tuyite mu nsonga ezo bbiri. Sebo, nsanyusa okukulaba. Sebo nange nsanyusa nnyo okubeerako wano okunnyonnyola ku nsonga ssemasonga. Nange nsaasira nnyo abazadde n'abannannyini ssomero n'abantu abeetoolodde eggaba awo olw'ekyo ekyatuuseewo. Kya nnaku nnyo kwegamba weewuunya ensi eno wa gy'eraga, mwana akedde ku makya, mwana muto talina musango gwazizza, oli olw'okuba alina ennaku ye n'asalawo ajja agimalire ku baana b'abandi. Tusaba emizimu bwe gityo gigendere ddala wala, erinde okubeera na ku nsi kuno, kubanga kya nnaku nnyo buli muntu yenna nga wali ozadde ku mwana naye oba tewonnazaala naye nga baakuzaala osobola okuwulira obulumi abazadde abo baawulidde, omwana n'agenda ku ssomero okufuna akasimu omwana wo omuto gwawukanye n'omubi. So kya nnaku nnyo, tusaba Mukama abagumye ebireme okuddamu okubeerawo, kuba essomero sirinenya, tasobola kunenya ssomero. Ekyo ekyabadde kisobola okwapeninga wonna. Kulya n'Amerika abantu bajja ne bakuba amasasi n'anyuma amasomero. So olunaku lwazze bubi, bagamba Allah tageera kibi, naye awo ndabanga yataageze bulungi, wadde sirina buyinza bumubuuza ebibuuzo nti bano abaana abato baakoze batya, naye bwekityo bwe kyali. Baga Allah tageze bubi, tabeera bubi nga natutte wuwo. Ne mu Bayibuli baga buli kintu kibaawo ku lw'obulungi eri abo abakkiriza. Ekyabaddewo ku lwa bulungi, awo nja kwawukanamu ne anti abaga nti eri abo abakkiriza kati obeera tokkiriza. Mukkiriza naye kiba kisusse kati ku lwa bulungi bwaki abaana abato bwe. Naye ne Katonda bamuwakanyanga, yumbanga n'okuyomba n'abantu. Ojjukira abantu abayombanga ne Katonda, bayombanga naye. So nange mu mbeera eno nja kukkiriziganya nyombemukko naye ekintu kikolwa ekyo okuba kugezesa, kyonna kyadde ayagala okugezesezaamu tekyalabise bulungi mu maaso gaffe ne mu maaso g'abazadde. Ne mental health obwongo buno tuyadde nga babisiba nnyo mu bannabitone, naye nsigira ku kifaananyi ekigazi ku mental health bwetuuse, kubanga tugenze okutuuka ku ono unalabye muyimbi Shiba ayina omuntu gwe yapostinze ayika mukwano gwe, omwana we wa myaka 18 yeetuze. Kati emyembabigakaawo tubadde n'abaana abeetuga, tulina abantu abakola ebintuntu naddala generation. Nsigira ku kifaananyi buli lwegenda nga egenda yeeyongerayo, abantu buli muntu aba ne bwakwata ebizibu bye. Kati tulina omulembe gw'ebiragalalagala ebiri ennyo mu masomero era emu ku bizinesi ezikola kati rehab homes. Abantu banywa nnyo ebiragalalagala bingi, abamu ebizibu balema okukwata obihandolinga, ye n'alowooza kwejjawo kutema bali kwana amalira obusungu, buli muntu bwakwata ebintu bye. So kya nnaku nnyo nti tulina resources zimala sobola
kwakisesinga buli muntu mental health aid wasinga tuwadde n'omukisa ogwo oba oli awo singa bannayuganda ebitundu nga 7 ku 10 olw'ebizibu bye bayitamu osanga singa bali mu rehab zeezo obongo babagezaako buddaabo ne batukolanga batukola ku driving permit nti eggwako wayita emyaka nga 3 buli omu n'obeera ne mental results zo lwa emyaka 3 naye kakati ate nazo tebazisaba wano gwewazi kusaba ng'osaba driving permit anti kati tebazisaba nti yo driving permit bagamba okufuna endagamuntu yanadde ku ndagamuntu sooka waliwo omusawo asooka akukebera okugifuna kana ekibala kiri kompalusati naye tewali busobozi obwo ensi egenze ekyuka abantu osanga omuntu nga katolaba ku intaneti okwo osanga abantu abavuma abantu ye nga buli gwalaba amuvuma ng'ebizibu byalina bingi nga yalowooza okuvuma okumanyira okuwalampa abantu abalala kyekimutereeza omutima gwe gye bali bwe batyo nga ye bw'alaba abantu abalina essanyu nga ye alina kuvuma bavume kulabika nti twetayagala kulaayo omuntu alina essanyu mu nsi be bano bwe tulaba ng'oli ataddeyo ekifaananyi ky'omwagalwa we beekutte n'atikawo it will end in tears ye bw'atyo bw'ali awo nno si kale ayinza okuvuma avuma mwena n'abavuma n'abakola bw'ati so bingi naye kati otunulira abaana abo naddala abaana abamu abeera mu nsi z'Abawarabu nga tamanyi kwata frustration abeera mu nnyumba tafunwamu kyekifo kyabaddemu omwaka mulamba afulmamu kati ni mu compound kuddayo okubeera mu kifo ekimu obeera mu kkomera kibula nga balina kyebayita house arrest nti bagenda kusibira wo waka naye nga tofulumawo mama yakinkolanga nga kugamba genda mu kisenge weebake nga takubye kati obutafulumamu kyokka ne kibeeraawo kito kyalinga obwongo bwo ebukyuka gwe tulaba omwana obaana basanga eyo n'azina n'akuba sama n'awemula n'akola ki nga ennaku gy'ayina nnene ku mutima ng'ekyoka kye kimuwa emirembe kati olina omu-understandinga nga bw'abeera so omuntu buli omu wano ku channel twali ne Hafi ne tukola proposal eri passive of course kuba tetulina buyinza bugitekesa mu nkola nti omwatu bw'aba ogenda okufuna omubeezi nga bw'omutuma empapula za siriimu n'ogattako Katikkiro tugatteko n'eza Nalubiri gattako n'ez'omutwe mwali mukitezaako ne Hafi nga tugamba bw'oba ogenda ofuna omwagalwa kuba kati ennaku ati tekiri mandeetolere twali tukiteesaako omanye titugenda kwagalana sirimba mukebere tibamukeze ti kiriya Nalubiri sikoseru ziri zitya nti omwana gwe tuzaala ajja kuba kiriya akati omutwe guli gutya naye obwongo obukyuka buli kadde anti kyekiri kyalinyowo ngere bukyuka olw'ebizibu osanga omuntu ng'abadde alina tugeze mabanja ne gamusukka banka ne zijja abaana tebasoma nabakola ki ebizibu ne bimusukka obwongo nawe ne bwekyangira awo ng'ate bba ab'ewaka bo balaba demandi ya taata gye yavudde atambuza na bigere okutuuka ewaka lyali talina ne kye yali naye omwana najja n'amugamba taata ate kakati school fees bangaye baagalayo sente wezi n'akatunuulira nga wali akayagala okukuba akamuleetedde amawulire sebiziba bingi ebifaanana webi so yembeera mwe tuli nja kusembyayo tweet ya DJ Nimrod yakoze tweet one of the most ununderstood tweets yagaye omusajja oyo bamuwe beyiro eyatemya abaana bakomaawo kakati of course abantu bakitunulidde mu ngeri eri direct translation nga balowooza nga amukwatirwa ekisa naye amaloboozi mangi agavuddeyo nga omusajja oyo bamuwe beyiro akomewo ku gurawundi kyeyabadde ategeeza abantu tebakitegedde butegeeza agamba amukwatiddwe naye nedda bw'aba mulalu ekisooka nze nadde sinayagala kukiza nti mulalu nga njagala ayogere ensonga lwaki yakoze ekintu ekyo olwo omusajja agamba naye ensonga nkulu otumanye ani yakoze atya ekintu kye katulyoke tumanye ekintu ekyo akikoze atya era yavuddewa kube ebiseera ebisinga abantu be batuma nti genda otte omuntu amutumye abamu bamutta nti wano mu mob justice abamu information yakomaawo erina okutambula kati bw'aba omuntu oyo nga yasindikiddwa yeetaaga akunyizibwe bulungi ayinza otuwayo amawulire amalala ag'enjawulo agasiga tetumanyi n'ebiseera ebisinga atumye okutta afuba nnyo okulaba nti oyo gwe yatumye amutta aleme kuwa bujulizi so kino ekikolwa kyetukolwa kyetwadde tugamba bamutukwase tumuweko olina
ekinyusa ekyene ky'oba obuusiza amaaso ate ng'oba okyetaaga nnyo kuba ayinza okuba tali omu nga n'oli yamutumye bw'ababa nga bamutumye ng'alina n'abalala basobola okutuma nga n'emboozi amanyi esingako naawe ng'osobola okukwata ddala amanyi mukyalo abantu babanga n'envunza kati ng'envunza bw'otajjayo kye bayita ekibonde ekyo ekigikwata mu ebeera teggwamu kaseera ekigere kibeera bwe kityo olina okuggirayo ddala ekyo kowa n'okijjayo n'okiteeka ebbali n'omanya kyekizibu kiyirinze kiwedde kale embeera bwetyo bwe yatambudde si nnungi naye twofuna byakuyiga bannannyini abantu mwenna n'ewaka n'ewaka omuntu asobola okuyingira ewaka ligaawo waliwo omusajja yayingira ekikomera n'atemaatema buli yali munda mu kikomera so kakati buli omu olina okubeera vigilanti naddala mu mbeera yaffe tusigire ku kifaananyi Iraani emundu etokota mwe ng'abakulembeze abatutwala eggwanga lyetegese litya twalinako wano bubeezi katabanko kaali Kenya wano amafuta tegayingira twagulako amafuta baliyita yali ya mutwalo gumu mu 10,000 kyokka Nankabira we yajja okwogera yagamba mbu galinnya lwa ddoola ffe tuli bulungi twetegeka emyezi 2 ne bwe gaba tegaliiwo tulina ne bwe gaba tegakyajja tulina rizaava alimba ojjukira ku olwo twagamba rizaava amins yali yazimba ejjinja n'ebitundu ebyenjawulo nga tebateeka mu mafuta kyekimu ne kaakati so kijja tukosa ffe nayo n'Amerika nawo galanisa okulinya manye Amerika waliwo omusajja amuyita Ragabeni akola kali alina ka content ke kakola batatunudde mu kamera Ragabeni anko ayina omuntu ogwabeera naye buli kaseera abaawoza moment yontame moment agenda kunzi galabya alaga nti omanyi mwana waffe bwayiseeyo yadde alaga nti n'Amerika amafuta gakoze eki galinye naye ensi mulina okwetegekera ebibamba ne bitagwa bugwi kuba ssente zo zibaawo naye wano balowooza tebisoboka era ebibamba tebijja kubeerawo sobola nga webijja ensi bagikwataanaawo yo ne wano gali mu kulinnyira ddala era ogalaba bw'oba ogagula kati olaba gagenda galinnya seddira ate ekizibu ky'amafuta bwe galinnya tegakka ekyo ekizibu ne bwe kivaawo era tegakka gaba gagenzeeyo aliko tekabayongeddeko n'omusolo ndowoozaako kati amafuta dizero bamuggyako 1,700 buli lita petro ndowooza 1,750 buli lita gwe ssente ze bajjako ku musolo bayongeddeko so naye bannayuganda twabagamba nze buli musolo ogujja mbatunuulira twabagambanga ne mu kampeyini nga bawooza tuwadde ssente bwe tugenda okuwa akalulu akoze bw'ati kati sukaali bamwongeddewo siringi siringi 3 ze bayongedde ku kiro ya sukaali ebintu bingi byeyongeddeko ssente kati paka bannayuganda bwe balikizuula nti twetaaga obuyinza okukyuka lwebajja okuba obulungi naye batalikizuula ennaku ejja kukkanya bbalo mpaka lwebalikowa naye enkoko eno yaawa buli lwenkulaba okola njirabamu yawano twaire mugirya mu comment section baga tetugirya buli lwenkoko limu ebeeraga bbalaka tugisabire naye ejja kuliibwa kale kakati ekinyusi ekitwese olwaleero bagiyita Memorandum for the National Sovereignty Bill olupapula luno lusaba ddukwasa waliwo ebbago kibeera kirowoozo ekiri ku lupapula ng'essaawa yonna kijja mu paalamenti kitandika okuteesebwako paalamenti bwekkaanya nakyo mu nkubaganya z'ebirowoozo ez'enjawulo ezibaawo ne bakkaanya nakyo nga bakiweereza ewa pulezidenti ng'ayiwako omukono nga lifuuka etteeka kakati waliwo ebbago biiru ejja eno nga bw'oba oli ku kyeyo walibadde ogiwanya amatu nnyo Honorable Kayemba Solo yesinza okundeeta wano antemeretemeremu ambuulire ebbiiru eno kiki lwaki tulina okweraliikirira ennyo fenga naddala kuba kati wano mu Country Public tudiringa nnyo n'abantu abali ebweru w'eggwanga era tebo z'akazibwe kapo sebe mmeezayo kazibwe kapo nsooka okutegeeza abantu bonna abatulaba omanyi nali mbatambudde nnyo ebweru naye nga lwotukabagamba naye kazibwe kapo oyo atumalako stress kazibwe kapo oyo sobola kubuuka vidiyo ye kazibwe kapo oyo atatambuliza shifuti zaffe nga tukola bw'aba kazibwe kapo akutambuliza shifuti ng'eyo buli alina kyakoze nkwegayiridde ne bw'oba tosobole kulabika
weereza ssente ku nnamba ezo baataddeko oba osindika abiwaka bajje bawagire kazibe kyekyo kale kisobola omusasulamu ebbanga lyamaze ekisooka ffe nga abenkyukakyuka nga mumyevu sayidi yaffe n'atali wankyukakyuka naye ng'owulira ebigambo byonna obikuzzaamu amaanyi n'oyiga omanyi kazibu emboozi z'abasinga bagamba za bulimba naye entuufu nze ngaeyakulira mu kyalo emboozi z'akazibu entuufu abaana b'omu kyalo bali very creative nalayo abanyumiza awo manyi nga mulowooza alimba kati nga we yalina Kiganda nange nalinayo Wamala Francis Wamala ate akyali yali kusazaawo Wamala yakola buli fujje lya buli kika mu nsi nga Wamala ng'abazadde buli muntu agatobeera mukwano gwa Wamala naye ng'atenze Wamala ye mukwano gwange nga mugenda waliwo kyali bamuyita Pawulo okusazaawo ng'atonda mpooli kati nga Wamala ngamba kati gwe genda wali obenga alina Paalo omugamba njagala ebifibwa ebi nkuwa ssente weezisinga akusalira ku Wamala nga yafuna akatinga kawanvu alyoka direct mu flampe najjayo ebyo gwe lyoli eri olamuza neka olamuza omulaba omanya nti kakati omulimu agumaze Wamala n'agenda nemugenda nga tajjayo bino byolidde byavudde akijja direct mulimu mu butto omwana Wamala kati abantu bwe bate baabangayo ab'enjawulo bwe bati so kazibu bw'aba abikola nga obiwulira bikunyumira tumuwagire tumulage omukwano ya kaseera ke tulowooza nti kaseera ke sanyukira nnyo abaana ku TikTok bakipise nnyo njagala ga promota bintu naye radio mwagala zaaki ekintu kyonna olaba nga buli muntu akimanya ate omuntu asula emitwalo ebiri aba ne smartphone kitegeeza information yagifunidde tumwongere ebbawa tiketi ozisanga wano tukole ki zitugenda okuwera ssaawa 11 nga front page tolina bwoyisa kigenda kuba njala sheye etandike ku ssaawa 12 ne acts zaffe ezigwe waliwo mu ndongozi edde ez'abasebatta ze tugenda okuzimba bulungi nnyo ssaawa 12 endongo ejja kuba etandise nabali ebweru tugenda kuba tubawa ndoza by Tuesday omukutu ogugenda okutuyambako okutunda tickets process bali mu kugimaliriza batuwe link nkyali ne MTN bali mu kutumaliriza by Lwakubiri bajja kuba batubuulidde amwalinga sponsor bakwa platform tuwa platform tugenda kone kwe Airtel kubanga fe abasinga obungi tuli be Airtel bw'ataba sponsor wonna bantu yabutunda ate sponsor oli pattern ne Airtel ekuwe code kuba abasinga obungi tuli kwe Airtel wesirikire naye kuwe kati kanyakyo kankikoleko week ejja fenna obenga otufunye tujuze wantu awo bagambe nti meza yange jakugifuna yanja kubeera wali ne family nga tutudde nga tulaba kazibe kapatu atukubira daga MC ye namubagambye eno channel nze mutegesi nze promoter MC gwenkola naye gwotera okundaba naye MC w'omukolo abimanye byakadongo sha banga lyetubadde naye wano kadongo kamwe kyalina ky'omunnyonnyolo yatwala kibijjigiri mu show yalidi ya Jasmine n'ayimbayo omanyi kazibwe nze attachment gye nnane kazibwe twatandika naye nali mu Olevo yange mu Erevo kazibwe nga tukola video za Budumurasi kazibwe nga ali mu group ya Budumurasi kazibwe nga naye nga kyali wange era bw'omutane mu video swimming pool mwalinga kati ni we kati ezo sebo nali director wa videos eya swimming pool bulungi nnyo swimming pool ngenda kusiba farm nalina kyali wange Isaac Matova ali America eyo kwe twakola ati natandika ebintu bino go directing bulungi nnyo buuza kazibu yakyobuuza ne mubatwala ko ne mubatwala ku Silver Springs awe bugololi swimming pool kwako yanzuka ne video best man aletamu n'abaana be nasomanga nabo kwa Piawas naye mujje tugende tulina okufuuka basita nitugenda ne babeeramu twagikolera Makindi waggulu eyo kifo bakitangala ekiki kati waliwo akasomero awo Makindi ngeri wa sport kati kazibu eyo video ezo ezazibipingi kyerondera ndi director sebo naye opita wakakati kati ombuzaabuza kati ebyemipiira ate byo wabigenda mu wali olina kubeera mu ndongo ndi wa bitono nze ndi talent manager bwekyoba omanya naye awo myaka gyadda so kazibu oyo twagendanga mu kyalo eyo omanya Abudo yatwalanga mu kyalo okukwatirayo video ze ezimu twazikwatiranga nnyo mu kyalo eyo nga kazibwe abakyali waffe kazibwe
bandi ya Katulu Bwama 2008 twalayo Lutalo nali manager wa Lutalo Kazibwe nga ye manager wa bandi yani ya Katulu Bwama Diamonds Production nga Kazibwe kapo ye manager wa nga ye manager atengera kati nga boleeta abayimbi olina kulaba Kazibwe nga kati Kato yakukubiranga naye nga ye ensasula bw'oba oyagala okusasulwa Kazibwe ne Wabudu yalina ekyawe yatuuka nga manager naye ngera wowe oyagala okusasulwa Kazibwe ng'omanya sente ojja kyetwava tumuyita muganda wa Budumulaasi nga wowe oyogedde naye ng'omanya Kazibwe yajja kukusasula naye ng'abasigadde mwegoba katwalina Kazibwe awo mu bandi ya Diamond pingi Kazibwe emyaka mingi nze mpezezza naye emyaka 2 n'okusoba nga kyaliwa ku mmeeza y'omu maaso emmeeza ye esembedde ebadde ennyo eri bwali emabega egenda kudda wano mu maaso emyaka mingi muganda wange oyo so tujje tumuwagire enamba ezo z'essimu ziyitawo 0704322271 enamba ey'okubiri eya Kazibwe kapo eya MTN osobola okumunoonyaako kamalo gibawo wano tugende lumu mu nsonga Kazibwe 0772641875 ojja kuba omufuna so mugule ticket by the nga bukyali kuba abantu batandise ogula tickets mujja tuuka wali omuntu anaagula ticket nga zisusse May 3 ayinza obutazifuna era abantu bananso okugamba front page watono nange ntandise kirala tusooke tujjuzeewo wajja kujjula saagala tubeere nga muzeeyi magala muzeeyi magala bagala bonita ntono bagamba yamutungire essuuti yayaleese ebizibu agala sokoto ompako puliyambo ya ebbago lino gye tuzza okwogerako ebbago lino lyaleeteddwa ministry ya finance ne internal affairs bebaagala odireeta ng'ekigendererwa kyabwe bo kye bagamba nti okusobola okuregulatinga okuzzaawo mbu ekitiibwa ky'eggwanga n'eggwanga odisitusosowaza okusinga ebintu ebirala bo balowooza abantu abanyigidde gavumenti eno nti waliyo abapikamu okunyiiga tebalowooza nti kiva ku mitima gyabwe balowooza buli kintu ekijja bagamba bannayuganda si bagezi bale okukola waliyo omugezi abalimu emabega omuntu ajamba bannayuganda basobola kukola bwe bati bale okuba waliwo omugezi bawulira nti Amerika Dubai abawa basonze sente ezidduukidde ekibiina ky'ebyobufuzi bale okuba waliyo omuntu abali emabega tebalowooza nti bannayuganda bagezi bo balabanga bannayuganda abasibe era ne munnayuganda avaayo okwogera amaze balowooza waliwo amusindika so siye ku mutima gwe awo bwekyajjidde ne basooka ne balituumanga etteeka erigenda okukwata NGOs mbuzadde ziyisaamu sente zizonyesa gavumenti n'ekibiina ky'ebyobufuzi particularly NUP bakireetedde mu kifaananyi ekyo nga kyebaziba abantu balowooze nti bito bitukwatako NGOs ekisooka emirimu tewali USAID yaggalawo nalaba n'ekitongole kyabadde akinakyo nekigala ne European Union eri mu kuggalawo projects zaayo zebadde nazo civil organizations ezo zibadde ziwa abantu emirimu USAID olwaggalawo abantu bangi emirimu gyabwe egyavaawo ne kakati tebaddanga ngo nakubulako mu 2018 nakolako project ne USAID so naleeta ne bamiisa kyabo waliwo oluyimba luli ku YouTube wayita buvunaanyizibwabo naleeta bamiisa kyabo bani naye yalimu emitwalo nga 16 egya dola era babayimbi buli yayimba yafuna essente ze mbungi era olwensanga miisa kyagawaleeta ddiiro eyo ng'obwavu bunnuma mwalimu miisa kiwanta kawalya Rema mwalimu Bafana mwalimu Passa Bugembe Hildaman bwetyo bwetwagikola naye ezo sente imagine zaleetebwanga bitongole biri kati gwogamba nti tulina okumanya tugenda kukola ki ebitongole ebyo tebyagala kubintafiyaringa mirimu gyebyagala okukola ekyokubiri bano bafaaza ab'emiziki tebalina obuyambi bafuna okuva e Dubai ne mu nsi ez'enjawulo bafaaza bafuna okuva Rome kati obufuna olina ogenda ne bakukiriyalinga kuba obeera foreign agent foreigner ye omugwira yaani mu tteeka lino omugwira ye muntu atali munnayuganda omugwira ye munnayuganda ali mu nsi z'ebweru okusinziira ku bbago lye baleese bwadde bannyonnyola ani foreigner yasoose bagambye atali munnayuganda yazzaako ne bagamba a Ugandan citizen residing abroad kati nga bw'olaba musajja waffe Beni Laga Beni
olwo aba si Munnayuganda. No yeraga Ben ayinza n'okubanga obutuuze bwa Uganda yabuleka nga wa America. Ne tuyinamu Kayemba agenda ku Mande n'adda ku Lwomukiraano. Ebbanga ly'embeera ebweru. Ne abwe mmalayo nga mbeera bweru. N'embeerayo ko. Olwo mba sikyali Munnayuganda. Omwana omuwala ava wano n'agenda e Dubai, n'agenda Abu Dhabi, n'agenda eri Saudi okukola ng'obeera Saudi oba tokyali Munnayuganda. Kati sente zonna z'oweereza wano oba forena oba mugwira era azifuna maama wo abeera mukozi wa mugwira era alina okugenda neyewandiisa ku ministry sembuze eri oba na passport yani gy'oli na ya Uganda kibola nga bagaye Uganda ni living abroad is a foreigner mu tteeka lino kitegeeza maama wo aba alina okugenda mu ministry n'abategeeza nti bannange n'omwana wange Nakirijja Angela abeera Abu Dhabi n'omwana wange Mariam Nabale abeera eyo naye alina akazimba kazimba ayinza okumpezaako yoko ku busente ndi foreign ndi agent we n'osooka wewandiise bwaweereza akasente tudde nobagaa naye oli gwe nabategeeza tewirizayo kasente munnange era mbadde nsamunkiri alinenende nkajja mu banka etteeka eryo lirina mu nsi gye libadde gye liri nga Russia nga Kazakhstan nga Ethiopia Algeria kansuke nkwenzi entezo ne North Korea ensi ezo n'okugjayo dola lutalo abaana bebasasula sente ez'okukola okufuna dola nga sente ofuna dola ebeera ku black market tosobola gifuna direct nino omusajja mutendesi wange ali abadde alina ttiimu gya coachinga Algeria niye agamba sente zonna nozifulumya okugira nga ofunye omuntu ali France nagamba ezo bakuwadde kale ziwooli nzeno dola nziteeka euro oba dola nziweereze famire yo eti okufulumya sente mu Algeria oziwengeza sente kizibu zigavumenti z'abannakyemalya bwezito bwe zikola kakati imagine maama wo mulwadde omwana ali eri akola ayagala oba omwana yamulekera maama we ayagala omwana we bamutwale mu ddwaliro aweereza akasente maama alina kusooka genda mu ministry mu kiryalinge alyoke gyeyo akasente ako omwana n'aba tafudde abaana abo abadde ebweru ne bakuritisayizinga gavumenti eno nga bweri ne boogera amazima ku bitambula ku ggwanga lyabwe kye bakola bakulinda bulinzi kuweereza akasente nga bagamba maama wo teweewandiisa nga maama wo bamusiba oba okuwa obuwumbi bumeka kyekibonerezo oba okuwa obuwumbi bumeka kaka kitegeeza abakadde bangi bajja bakwata abasibe bagende nga tebalina kyakukola waliwo okusinziira ku ggwe boolaba kati nga singa munnakibiina kye NUP waliwo nga Munnayuganda olabyewo ewabadde ebituli mu ssente ezo ewayinza okuba nga wasibuse ensonga sirabawo okujjako obutiitiizi bwa gavumenti eno wano sirina kibiina kyabayeekera ebibiina ebiriwo ng'ebyobufuzi biriwandiise mu mateeka era bikkirizibwa okufuna ssente zaabyo kakati gwe tewali singa oŋŋambye Museveni yennyini bwe yali ayeekera yagenda e Mozambique agenda e Tanzania yalowooza obukode bwe yakozesa bwe bugenda okuddamu baye bwate bwalowooza simanyi kikyalo kakati boogera ku nsimbi ezibadde ziweerezebwa wano nga zikozesebwa okwonoona ebintu okugeza disruptive activities any act or conduct that is prejudicial or threatens the security of Uganda. For example, an act conduct threatening violence against any person, cause of bodily harms where the person threatening destruction, employing the sentence zibadde zikozesebwa wali mu butazirondoola nga bwe zirina kukolebwa bagira tandika zibadde zikozesebwa okukola bino wammanga biboogeddeko engaging and participating in a riot or unlawful assembly. Kakati okwekalakaasa kiri mu mateeka era constitution yaffe ekitukkiriza bwe tuli mu mativu weekalakaasa naye kwekalakaasa kwemeka kwolabye wano Uganda okukkiriza constitution yaffe yennyini bagibreaking era okwekalakaasa kwobadde olaba nga kwabwe ne bafuna abaana ba secondary oba bamayunivasity gye babajja ne bagamba mujje mwekalakaasize nti waliwo abatagala mudomo gwa mafuta guyitewo mujje mwekalakaasi ne poliisi ng'ebakuuma aba PLU nga batambula beekalakaasa obadde obiraba ebyo bye babakkiriza
niyo omuntu ng'alina ensonga eri genuine obadde ogirabawo era lwaki balowooza nti omuntu okulaga obutali bumativu mu ggwanga lye kyetaaga okubaamu akiteeka mu ssente lwaki bo balowooza bwe batyo bino byonna baagala kusibirako bantu omanyi etteeka nga lyagala okukwata likukwata nga bwe lyagala kati olina okwapulayinga ssebo olabye wano kanzire wano etteeka likwata agents of foreigners ofuna bulungi persons engaged in political activities for the interest of a foreigner mubadde mukolera bazungu bani foreigner namukunyonyodde bwali kakati omwana oli Farida waliwo omwana bamwita Farida Kikungwe ettaala y'ebukomansi bw'aba aweereza maama we ssente nti waayi kayemba oyo ayina ka campaign kankuweerezeyokko ssente zino ogulira abantu abo amazzi oba okukuuma akalulu maama bamukwata kubanga olwo oli omwana aba afuuse foreigner olwo maama we yeetayo political activity ono byaba obute foreigners ki interest njagala etteeka lino tulikole mu mbeera yange nti person who solicit collect this person dispense contribution loans or other things in value for interest of the foreigner bino betugenda ebweru netusonda sikasente ngamba simani nopu chapter Canada sife kakwati kino tekiriiko nti politics tekiriiko nti for political reasons wabula omuntu yenna n'ogamba nnoonya okuzimba nayikondo ebukomansimbi kaŋŋende e Netherland waliyo olukuŋŋaana olubeerayo olwa USN mu Gwomunaana awo bwe mba nfuna omukisa mbannyonnyole nti bannange nina ekyalo kyange ekyebuyoga oba ekyalo kyange ekyebutenga tekiyina mazzi mbadde nsaba mba musobola gundi ya $5,000,000 nayikondo tusondesondeyoko tusobole okuyamba abantu eri obuguba musango tekiriiko nti olina kubanga ogenda mu byabufuzi bino babasumba bye bagenda mu nsinzimba kyaki yange kaŋŋende mpiseemu bakulu bansondeyo ku ssente oba oweebweru nakuweereza ku ssente ezo zigenda okuzimba kyaki luzira abamuggule bino ani Sebunya byalina drugs apaana n'agamba ngenze kufuna ku ssente nwanyise ebiragalagala nakusooka kufuna license kuva mu gavumenti emukkiriza okukola ekyo nti munzikize ngende nsaba ebweru ebintu ebyalema eggwanga nze mbikola bwekitabo kiba kirina okuba ebintu bingi bino nti nina ekitongole ninyambako ku baana okuweera kale gye ligwera bino byobadde olaba tuyamba ku baana tuyambako omwana abaana tebalina ssomero tebakola ki mbu sukulu fees ani akuwadde olukusa olwo nga bakusiba etteeka bigamba ba Uganda erina ebintu ebimu bye yali efunye etteeka lino bbi nnyo n'okusinga ekintu kyonna bwakirowoozaako lyenkanankana n'okukugjawo ekkomo ku bukulembeze actually abamu bajjawo ekkomo balowooza tekyabakwatako direct kati byebino ebimu ku ebyo ekiva mu kugjawo omukulembeze ne mubanga temukyamulinako oyinza waliwo abadde bakola ebikolwa ebiyambako foreign policy of another country. The clause provides that a person shall not solicit, receive or obtain funding or assistance from a foreigner to sponsor or organize meetings aimed at promoting the foreign policy of another country. Waliwo abadde bafuna ssente bweru ne bapromotinga ate policies z'amawanga amalala ne bazipromotinga wano. Prohibition of interfering with the operations of government. Kakati awo kanziraawo. Olaba the clause prohibits meetings that undermine the functioning of government. Generally, it focuses on getting funds and the conduct of meetings that may affect the operation of the government. Si meeting yoka. Era clause bajazongera. Jaziraba awo nataddewo kantu katono. N'okugamba omuntu n'omusanga nga wa mu government ali mu kukuba muntu n'omugamba ekyokola si kirungi oba interference n'emirimu gya gavumenti ofuna bulungi si kyokka trakita okujja ng'erimu oluguudo tugeze ne bayisa mu nnimiro yo bwe batyo b'ettaka lyo nga gavumenti bagamba bannange ekyo mulindeko olwo oba interference omulimu gwaki kitegeeza ettaka ly'abantu basobola n'odditwalira obwereere nga beekwese emabeggawo emirimu gya gavumenti. Gavumenti yeeyina ekitiibwa kyonna yeesinga lwaki otataganya emirimu gyayo
obiteekera bulungi. Kati waliwo wano clause 17 certificate of registration. The clause provides that once the person has been approved, such a person shall be given a 2-year certificate. The certificate is for the purpose of confirming that the person is an agent of a foreigner. The minister has the power to add the conditions to the certificate of registration, and the person receiving the certificate must follow conditions as set by the minister. Bwe mba nina omuntu wange ebweru nina omwana wo olufuna endagaano e Dubai olugendo nti agenda kukolera emyaka 2. maama agendeyo ku ministry. Weewandiise nti olina eje olina era maama bamuwe certificate kalayini n'abeera awo n'abayinga nange kakati kati olaba kikoma kyokka kigaana n'abantu agenti wa foreigner talina kuyingira mu nsonga za byabufuzi wano. Kati foreigner bwenjogera ku ekyo olaba amakampuni nga MTN ga registering wa South Africa, Stanbic Bank n'amakampuni amalala mangi agakozesa abantu wano. Bw'oba ogakolera obeera agenti wa foreigner tokkirizibwa kwetaba mu byabufuzi bya ggwanga lino. Tokkirizibwa kwogera ku nsonga zaki za Uganda. Kati kitegeeza gwe yadde oli munnansi naye ng'oli agenti wa foreigner oyo MTN gw'okolera tojja kukirizibwa na kwesimba yadde n'okulonda oyinza okuggibwako obuyinza obwo. Mu kakulozi ako kennyini waliwo wano kyenjagadde relatives who receive funds from their relatives residing outside Uganda may be required not to act on behalf of their families if the minister refuses to register them. Kitegedde kuba bandigambye nti Kayemba ali mu kusuddiya busuddiya. Minisita asobola okugaana. Aga sente gwe oyagala kukolera muwala awo gundi okkirizibwa n'onyaayo omulala. Oba kankuwe Kamadi oyo aba abayambako ku famire yammwe mmwe situbeeko. Ya Kamadi ati si wa famire yaffe. Minisita alina obuyinza okuwa Kamadi. Financial institutions that receive funds on behalf of their clients, as well as telecom companies that provide platform where such funds are transmitted, can be punished for working with unregistered agents. Lawyer ng'afuna akasente ka chali wange Innocent ayagala kugula ttaka wange Innocent Katereke n'aziweereza law firm ya lawyer gwe bayita Nalukoola nga teyali registeringa ono Nalukoola nti banaye ndi foreign agent wani wa Innocent Katereke. Kati ezo firm bazisiba emyaka gye 2 ne fine ya billioni 4. Ne bana baweereza n'aba telecom companies mama ntera wano ku send wave ku mobile money. Nigwe bakubuuza gwogakola otya naawe osibwa. Tegeeza kati mobile money biyinza okuvaawo ku bantu abava ebweru. Religious leaders ne banka bajogeddeko wano. Oli alina oba okolera foreigner. Religious leaders, NGOs that receive funds for the implementation of social projects may be punished for providing such services if their staff or the person they are providing the service is not registered. Fundings from foreigners. The provision restricts any person in Uganda from receiving funds from foreigners in the excess of Ugandan shillings 400 million without a written approval from the minister. Such funds should be received within 12 months. The bill makes it an offense for anyone to receive such funds without the consent of the minister. Nti bw'oba olina ssente ezigenda osukka mu miliyoni 4 olina zifuna myezi 12. Kino kiraga kikati. Waliwo n'ekirala nno simanyi oba bagireese. Waliwo ekya obutakola government responsibilities. The responsibility nga ya government ne bakusanga ng'ogikola nga toli permitted. Oba musango. Bwe bakusanga bino nga ozimba nayikondo naye nga mulimu gwa government okuleeta wano implementation of government policy. A person or an agent of a foreigner is not allowed to implement, hinder, frustrate or disrupt the implementation of government policy.
Naga, the clause seems to deny any person, citizen or non the right to enforce a government policy that takes away citizen sovereignty, which is supposed to be protected under Article 1 of Uganda. Ebino simanya tusonze sente tugula ebitanda tubitwalire eddwaliro gundi. Sima tuina tuina somero lya government liwali eri baneti kuliteekako kizimbe tulisondere kawo tuliteekeko ekwakika a foreigner or a person. Kati oli wagamba nti a foreigner or a person aba ategeeza n'omuntu nga si foreigner or a person kitegeeza omuntu yenna ne bakusanga nga mb'oluguudo lwawali lulimu ebinnya ngende nfune tractor eyiseemu tuyiseemu ng'abo okukyala awo tuteeketeekemukko ensibwa gy'osibwamu naawe gyebuuzaako naawe n'ogitegeera. So ebintu by'amateeka ago obiwulire bwe bitambula. Bannayuganda bulijjo tubategeeza ensi bw'etambula nga balowooza tuli mu lwabi. Buli muntu waali kino bakita kimansa nnaku neyasigadde eka. Kuba bo endowooza yaabwe eri nti amawanga gali gabadde gatugyeko obwetwaze bwaffe. Balimba baagala kuteekawo communism nga bw'olabira kya bw'olabawa. Baagala kuteekawo communism omuntu abenga mu nsi ye eddembe yonna temuli. Lumu nja kufuna obudde nja kufunako akadde maliza kiyakazibe kapo tugendeko Ethiopia. Bwe tunaatuuka Ethiopia tugende tunoonye ku dola olawo bonaagifuna. Kati bino byenjogero ojja bitegeera bulungi nga tuli Ethiopia. We Ethiopia ekirungi nnungi teweetaaga na visa ogenda Ethiopia. Tujja genda Ethiopia otegeere kyennyumya osanga onaavayo n'okinyonyola abantu mu bujjuvu bwakyo. Balimba nti bino bye tulina dola ku street zaffe n'okwatali 3,500 n'ogula dola. Ng'okikola oti dola ejja kudda ku black market. Nga okufuna dola eyo omanyi obukwakuliza n'amabaluwa go baweetaaze gulina okugenda mu Bank of Uganda oba Ministry of Finance bakwe ebbaluwa nti genda oyo akyuse dola azifune. Kati ebibiina muteekateeka kyeriwo kati kuba kati mwe ekisooka kino kye tukola ekisooka tutegeeza nsi nabo buli alina omuntu gw'amanyi gw'asobola okwogera naye ayogere naye. Lino etteeka terina kuyita simbu lyetaaga okukyusa muli nabbi ekuteeka bwe liti liri e Canada ne Bungereza n'eddungi gundi yeemu heading yeemu naye si ebiri mu tteeka. Bali oli abafa nnyo ku nsi yaabwe bafa nnyo ku muntu waabwe okufuna eddembe mu nsi yaabwe. Ebwala si bwe kiri kati tulina kulwana etteeka lireme kuyita baleme na kulireeta. Mwami Museveni ono agamba mbu abantu bamulonze nnyo nga bakitwala batunuulire ati tirikwata opposition. Kyogamba omuntu alina abantu be bweru opposition bokka likwata buli munnayuganda nga teryawudde mu kiti kyange. Gwoba owagira nnyo NRM ogyagala nnyo ligenda kukwata nnyo kuba minisita lijja kukwata kubaani. Kye tulina okukola kyangu kulekera bannayuganda bafune emirembe gyabwe giddembe lyabwe lyabadde basigazza kufuna kasente bweru ne basambuza obulamu bwabwe wana emirimu gyonna giganye pusha eva bweru. Osanga omuwala wano ng'alina obulamu obulungi naye nga ababeezaawo ne famire yaabwe musajja batwala eri ku kye yabonaabona. Kati n'oyo omugaane ki ekigenda okuddako? Naye okimanyi twogedde ne ntunuulira amatu nekakasa nti olina amatu gennyini nnyo okakoze bwoti nga sikyalaba na mabegeeri. Lwaki kati agange togeegomba emmeeza yo kusheyakazibwe ezzeeyo wakati eri emmeeza yo ezzeeri era njalagamba emusi takwogerako. Embeera bwetyo bwetambula mu ggwanga eririmu badde nsomako PDM cases za PDM nga zenyamiza esente engeri gye zabbibwamu. So embeera bwetyo bweri abali kyekyatulese olwaliro kusindikira bibaddeyo mu nkuba eyo naye nga ffenna tetunnaba kukiwa. Bwe bakitadde eyo bwe bakireese minisita n'akisoma tebakiteesezza nako abe NRM bo babagaye no teeka lyabana binayofuza bibadde bifuna ssente okujja okulwanyisa gavumenti naki n'enigyo ze zifuna ssente batusobodde na munda kutunuulira biki biriyo ne bagamba kituufu nnyo ssebo kyoyogedde kyekyo. Kati bagenda babitegeera nabo batansoga naye batayitwali kuki nabo batandisa obitegeera. Kati tulina okukyongeramu nnyo bamanye nti kyebagenda okukola nabo kijja kubakosa. Abali munda mu gavumenti ensi ekuba sama
ensi ekyuka essaawa yonna kuba kakati nina abantu nno bangi ne boolabye nkanudde amatu nina abantu bangi abanziyidde mbongo bwange bemmanyi nga baliyako ezo ssente zabava ebweru ze zigula muno ettaka bw'olaba kati ku bizimbe ebizimbibwa kizibu okusanga kati obuyumba abantu abali ebweru nabo baagala kudda waka teri kinyumanga waka